ntuse kati ndi mu kizimbe kyennyini maama bakolera mu kizimbe balinganga bamalayika kyenyirira okufa obufi nfunye obuzibu bw'otalabanga omwana sikwempadde bibiri n'alyoka anyingiza ekizimbe n'angamba wano bakolera interview wendi ntuuseewo naye ensonga yange gikoleko mama Saamu saalidde ekyanja ekyemisana mbadde era nyenjeera kujjukira ekyenkya naba nakedde mu matulutulu ate olina bigattalumu mbijerumu kyaggulu nga nkomyewo ate nkomanjayo n'akabanja kajjo ekyenkya nakiridde bigatta embijerumu kati nga nkomyewo simanyi bye bagenda kumbuuza nze kasita bampa omulimu bwe bambuuza ebizibu kyomanyi nze omuntu wambuuza ekintu nga kizibu mupakirawo kale kanseke mpulire bye waŋŋamba kale emmere yemmere ensonga yemmere kale owaise kyekikuleese sibe mutyando basebe eradde olita kyekikuleese anti nzize ku interview yawe kyokyange owoganyi bwoti abantu bamazeko emirembe baliwo natutulalengira abantu batudde oyogera olinga kiki kyekikuwoganya mukama wange mbadde sire mukuwogana mbadde njogera nawe wange owewu tosobola mukwira nga tonayingira leka akasimu bakanyakuleko bakanyakula biki gwera ogwo omukwira otusobola asikali wati omulabe tagambye abadde alina okumanya nti nno munange ntuuse bulungi towalinayiza kumanya toyinza kutuwoganya botono okumalako emirembe kakati nga ofudde waye nfudde kirima mitiyana kabuwambo eyo wansi nga bwofudde kabuwambo likwata eriddayo booti sigenda kukolako sobola kukola ku bantu bawogananga gwe ninawokambuwadde nnyo twale ofisi ogiwa kitiibwa kati nimutuufu ddala nkugambye mbadde njogera nawe wange tuwali kyoyogera funa omuddeyo sigenda kukolako nsonga kinfulumya ensonga yakuwogana yawogana bamugoba iyo ninawe leke kati nga nze sinnakugoba kati nawe nkugobe kale genda